Kadama TV bakadama abamu oba abasinga bwe bagenda ebuwarabu n'afuna ennyumba ennungi wadde kale nga si nnungi nnyo batera okufuna ebintu nga bingi ebintu bya bulijjo ebikozesebwa oba ebintu bya bulijjo katugambe ng'engoye engatto TV n'ebintu ebirala waliwo famire gy'ogendamu n'ebeera nga ebintu bino esobola obbikuwa nga bo baagala gula bintu bipya ne bagamba ebintu ebikadde byonna tetubyagala bw'oba oyagala bitwale mutubuuzizza nnyo omuntu osobola otya okusukuma ebintu bino e Uganda tujja kuvaayo tubawe ne companies omuntu z'osobola okukolagana nazo zetusuubira nti zisobola okuyamba naye ku luno tugenda kubeera nga twogera ne Kadamu agamba nti amanyi ku nsonga eno era Kadamu ono nga wetwogerera kati ali Uganda yakomyewo atuyiseeyise mu bimpimpi ye nga ye omuntu kiki kyasuubira ekyalibadde ekituufu ng'omuntu oweereza kago era n'entambula yalibadde etya ey'ebintu bino so bino ebirowoozo bibye nga ye omuntu ye asuubira nti kino kyekyalibadde ekituufu Gyebaleko so Mr. Kadama TV kansuubira oli bulungi gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo kati Mr. Kadama TV njagala kutangaza ku baana ku kikwatagana ku nsonga ya kago abaana abasindika kago waabwe kuba mpulira abamu bwefumayi basasula obukadde n'obukadde obw'ensimbi sente ne zisukka ne muze ebintu byaleese kati nze eyagoberedde ebintu bino sinajja ekitereke kyange naye nga nja kijja insha Allah kati nagenze mu kago offices ne baŋŋamba nsasule emitwalo 3 egya tinnamba ne baŋŋamba nsasule emitwalo 5 egya stamp ne baŋŋamba handling fee ne storage charges ze zino ez'obuteresi n'ez'okureceiving ekitereke kyange emitwalo 89,787 kati yennyini eyabingobeddeko n'ansaba emitwalo 15 gy'emitwalo 31,600 emitwalo 31,987 ze sente zanzibbwako zonna awamu naye nga nyongera okukubiriza Kadama munnange ayingira e Uganda nja kusaba nti olutuuka ku office soko omanye nti bw'ofuna tinnamba eyo ya mitwalo 3 then n'osasula n'89 roughly gye mitwalo 9 ezo sente emitwalo 9 roughly gye mitwalo 9 n'osasula naki simanyi n'etaano egya stamp kati ezo sente bw'omala okukakasa nti osasudde tinnamba olina okukakasa nti odda ku kisaawe kuba ebyentambula tewali abamu tulina emmotoka zaffe abamu tetulina ate n'amafuta agavuga okuva e Kampala oba okuva gy'oli okutuuka ku airport Entebbe okutuulawo okulinda kuba nze entambuddeyo ennaku 2 bantuuza olunaku lwe najja nga tinnamba teriiwo offices zinasanga zaali zigaddewo tebaakoze beekolera lwe baagala then nenkomawo olunaku olwokubiri tinnamba yange era nga tennaba ku activatinga right now nkyalinda tinnamba yange naye nga nze kutwaliza wamu ezo sente ze bansabye ku migugu gyange kuba nasingika kilo zange 45 then ne bakubuuza ebintu ebiri mu kitereke kyo olina obbagamba nti ebintu obadde obikozesa era nange kyenabagamba era bagenda kola ki baŋŋambye nina obbisumulula kuba ziri saidi 2 waliwo emigugu egifuluma eggwanga gyegituukira waliwo emigugu egiyingira eggwanga wegituukira giri saidi 2 kati emigugu egiyingira eggwanga gireera ku saidi ya airport eno eyaki eno era ewatuukira keesi zaffe zino zitujja nazo so nkubiriza bakadama bannange
oyina okukakasa teri muntu mukozi wa airport akugamba nti jangu leero jangu enkya ne luli transport mungi okuva e Kampala mpaka Entebbe bakuggyako emitwalo 15 okuleeta n'okukuzza emitwalo 15 abamu basaba 2 oba kitegeera naye nga taunese basinga okukkiriza ezo bupikapu bifuso ezo emmotoka zisinga okutambula ezitambulira ddala bulungi ziyitawo bulungi nnyo ku road block tebazikwata so badde njagala mukozi munnange kadama munnange hasila munnange oyina okukakasa nti osooka oyo omuntu akukolera ku nsonga yo gw'oba ofunye oyina okukakasa nti tin number eri active bw'amala okugamba nti eri active gula datawo ku ssimu yo musabe tin number yo gikebere ku ssimu yo ejja kulaga nti eri active kuba tin number ku Google eba yagenzeeko ddogenda mu Google n'ogicheckinga out oba eri active kuba buli mukozi yenna mu Uganda buli mukozi yenna alina okuba ne tin number ekiri obvious so bw'oba gikebeddeko nti eri active awo kwata ekkubo ogende ng'oli ku shuwadi naye ogenda ng'obudde bukyali kuba abakozi abasinga banyuka bukyali banyuka 6 batandika okunyuka 6 nti beekolera ze baagala oluusi bakola oluusi tebakola Uganda yaffe gye tulimu n'ogenda n'olaba ekitereke kyo ne baku interviewalinga interview yeeyo ne bakusumuluza ekitereke kyo n'ojjamu ebintu n'obiteeka wali oba ddala byebyo byewateekamu ne bakakasa nti ddala byebyo byewateekamu bintu byewali obikozesa bwe kityo ekiri naye nga waliwo bino ebigenda bitambula bw'oba ozze ng'ojja buzi nga tolina migugu mirala ozze na TV yo ozze na bintu byo mu nsawo oleese TV yo ng'eyo ekuggiddeko ng'omugugu gwo gozze nagwo bagamba nti babisasuza naye nze nga sinnalabako babisasuza nalabye nazze n'abantu 2 nazze ne bannayuganda 2 omu yabadde ne flat screen inches 55 munnayuganda omulanga ayina inchi 65 naye nga Sarabye babasasuza wadde 10 era baitwayiseewo bulungi nnyo olwero byatuuse ne babirecevinga ne bijjira era ku gundi ku kanaakaniekaki eno wasimanyi nnyo oluzungu akeetoolola kakkago ne bijjirako ne bazijjako TV zaabwe naye nga tewali abasumbuye wadde obajjako wadde 10 so tuleke gendera nnyo ku bigambo by'abaana balala bitukonfusinga tuve ku ŋŋambo buli omu weetuukireko olabe ekigwe bigenda tulemesa okudda bitulemeseza mu buddu tetugenda kubonaabona mpaka omuntu olina okuddako eka norefreshingako n'oddayo ate kyo si kusegera mu buddu mpaka nedda ate gwe n'otuuka okutya ensi yo buli kimu bakukanga kikange si bituufu kabbaasi weekali excuse me tetugaanyi bagenda tukangatiisa simanyi babateeka mu kabbaasi simanyi ne babakola batya kabbaasi weekali kyetugaanyi naye kabbaasi kali ku byako tekavaawo tekatambula kabbaasi bakapakingaawo tekatambula kabeera awo mpaka kali mu paakingi naye bino byebagamba mbu simanyi baba bali babayise eri simanyi babateeka mu bbaasi ebyo byonna bya kiyaayi kati eggulo nagenzeeyo airport naye nga ndaba buli afuluma n'emiguwa abantu bafuluma bulungi kasoba ne results eza covid test otambula bulungi nnyo tebakyakebera bantu tebakyakebera abaana bannanga abaana tuddeeka tuleke kubonaabonera mu mawanga muleke kwesiba mu mawanga mwekitegeera mugenda kudda ku ŋŋambo mulabe audio buzunga kuno nakuli teri nnyonyi ekkiriza muntu wa covid kutuula mu nnyonyi teri nnyonyi ekkiriza muntu wa covid ate ng'oyingira ennyonyi olina okuba ne covid test zebasooka okukebera bw'oba tozirina tosobola kulinnya ennyonyi tosobola gituulamu nga tolina covid tests
mu buli ngeri olina okuba nazo. So temusobola tugamba mbu waliwo omuntu wa covid ajja mwenna mubeera ali nga muli balamu ate era mu nnyonyi temutuula temuli spaces mwenna mwenyiga mwetuulako buli ntebe erina okujjula buli ntebe ejjula mwenna abatuulamu muba muli balamu